okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaagalwa, mbalamusiza nnyo mu Mukama waffe era nebaza Katonda abakuumye okutuuka ku kiseera kino. Erinnya lyange nze Nakibinge Wilson nga ndi mukadde wa kanisa ku SDA Kampala Central Church wano ku Adventist Center. Era nina essanyu okubeera awamu nammwe, mikwano gyange, abaagalwa bannyinaze. Era puroguramu eno mbaaniriza timwebale kubeerayo ne mugiwuliriza nga tutandika olunaku neetuwa entandiko ennungi ne Katonda waffe. Puroguramu eno eyitibwa Ensulo ey'Enkya era ebeerawo okuva ku ssaawa 11:30 okutuusa ku ssaawa 12 ez'okumakya. Era mbasaba mubuulireko ne bannammwe abalala baleme kusubwa mukisa bakutandika lunaku nga tuli awamu ne Kristo. Naye nga tetunatandika nja kusaba tuwulirize oluyimba olutendereza Kristo mu kiseera kino. Ekiseera ky'omusango kituuse, ebitabo bibikuddwa, tuliba tutya nga tuwoza mu maaso ga Katonda. Tuliyimirira tutya, tuliyimirira tutya, wamu n'ebibi byaffe byonna, obanga tulokoleddwa. Omusango gutandise n'abafu bambwago tulikeberwa, era ebikolwa byaffe byonna birikebererwa ddala. Tuliyimirira tutya, tuliyimirira tutya, wamu n'ebibi byaffe byonna, obanga tulokoleddwa. Omusaayi gwa Yesu gwe gunaza ebibi byaffe bingi nnyo, tetulina nsonga okutya nga atuwolereza. Tuliyimirira tutya, tuliyimirira tutya, wamu n'ebibi byaffe byonna, obanga tulokoleddwa. Mukulikeeyo mukuwuliriza oluyimba olwo
mu kiseera kino tugenda okuwuliriza obubaka nga buliko omutwe ogugamba nti okuba omulamu ye Kristo. Okuba omulamu ye Kristo. Era tujja kutandika n'olunyiriri nga luli mu Bafilipi essuula 1 olunyiriri olwa 21 mu kitabo ky'Abafilipi essuula 1 olunyiriri olwa 21 nga lugamba nti kubanga gye ndi okuba omulamu ye Kristo n'okufa ge magoba. Pawulo awandiika ebigambo bino abiwandiikira Abafilipi alina ensonga ze nnyingi naye agamba nti kubanga gye ndi okuba omulamu ye Kristo. Pawulo ye muntu eyayita mu bigambo ebingi. Pawulo nga bwe tujja okulaba yayigganya n'ekkanisa ya Katonda naye yali ayigganyiza ddala Kristo yennyini. Buli lw'okwata ku kkanisa ya Katonda era oba oyigganya Kristo kubanga yafa ku lwayo, yeewaayo n'awaayo obulamu bwe ku lw'ekkanisa eno. Era buli lw'ogikomako oba omukosa mu nkovu ezo ne mu bulumi bwe yayitamu. Kati yagamba nti gyali okuba omulamu ye Kristo kubanga bwe yatambulako mu nsi yalabanga ensi bwali butaliimu. Era bwe yajja eri Kristo ng'amaze okulabikirwa Kristo, mujjukira ku lw'e Damasiko, Pawulo oluvannyuma afuuka ekitonde kirala n'abeera omuweereza wa Kristo n'akozesa amaanyi gonna. Kyava agamba nti okuba omulamu ye Kristo kubanga biri yabiraba nga tebwali bulamu. Ampuliriza mukwano gwange, gwe olowooza otya? Owulira nga naawe okuba omulamu ye Kristo? Owulira nga wennyumiririza mu Kristo? Ate agamba nti n'okufa ge magoba. Kubanga kitugasa ki okuba abalamu nga naye tetulina ssuubi ery'obulamu obugenda okujja? Ebintu byonna bye tulina wano n'obulamu buno bwe tulina obw'omu nsi muno obutalina Kristo bwa kiseera buseera, buggwaawo. Era ne bw'obeera omulamu oyisaawo kaseera katono ng'osalibwa ng'omuddo ng'owotoka. Ate bwe bamala okuteekayo n'ekijjukizo kyo kyerabirwa. N'olwekyo bwe tufa nga tufiiridde mu Kristo, ago nago magoba. Amiina. Oyinza okuba nga wawulirako ku kyawandiikibwa kino n'okiwuliriza oba n'okisomako. Waliwo omukulu omu yagamba nti ajjukira ebigambo bino nga yabiwulirako emyaka mingi egiyise. Yali akyali muvubuka n'agenda mu ttendekero ly'obusumba n'asoma obuweereza. Naye bw'abanga ali eyo ne wabeerawo omubuulizi omu nga bagenda okutikkirwa n'abuulira ebigambo nga kuliko omutwe ogugamba nti okuba obulamu ye Kristo. Omusajja ono ne bimunyweza nnyo mu mutima gwe n'awulira nga bimukutteko. Naawe owulirizaako ku bigambo n'owulira nga bikukutteko? Oba bwe tugenda noga nti kaka tugenda mu kubuulira naye oba banaamaliriza ddi ng'obulamu buno butusika butujja ku nsulo ey'obulamu era ensulo ey'enkyaleero ye Kristo. Kakati naye bwe yafuuka omusumba n'agamba nange bwe naaba nga ngenda okubuulira ekyokubuulira ekinaasooka kijja kuba kikwata ku kuba omulamu ye Kristo. Bw'okiwulira kikola amakulu ga ngeri ki gy'oli? Owulirayo amakulu ge kikola mu bulamu obwo? Bw'obanga wakkiriza Kristo, oli bw'agamba nti okuba omulamu ye Kristo kikola amakulu gy'oli. Omutume Pawulo atuwandikira ebigambo bino tusobole okufumiitiriza ku bulamu bwaffe. Bwe nakkiriza Kristo ne ntambula naye, mpuliramu enjawulo mu bulamu bwange? Mpulira nga nnimu amagezi agava mu ggulu? Mpulira nga nina obulamu obw'enjawulo? Mpulira nga ntambula bulungi ng'era nandyagadde n'okubuulirako abalala ku kyama kino eky'obulokozi? Kakati omusajja omutontomi omu yawandiika ku mutwe gw'ebigambo bye nti obulamu kirooto. Life is a dream. Kati bawandiika nti obulamu kirooto. Kwa naawe tegereza, bw'ozaala omwana abeera bebi.
kizibu okuba nti omuntu azaala omwana naga nti omwana ono ajja kuba mubbi, oba ono ajja kulemwa, oba ono ajja kuba mukafiiri, oba ono ajja kuba munywa mwenge lujuuju. Ebigambo ng'ebyo tebiteerako mu mitima gyaffe. Tubaamu n'ebirooto oba ebirowoozo ebirungi olw'omwana ono olwatandika obulamu mu nsi wano. Kakati ne tugamba ajja kusoma afuuke omuntu ow'amaanyi. Ekyo kirooto ono mutontomi bw'agamba. Ne tugamba ajja kukola bw'anamala okusoma ng'akola emirimu ng'afuna ssente ng'abeera wa mugaso mu ggwanga, mu famire ne mu bulamu bwe ne mu kkanisa ya Katonda. Ajja kuba musajja mukristaayo, aweereze ne Mukama. Ebyo byonna birooto tubirina. Ajja kufuna obufumbo obutukuvu n'ebirala bingi. Abalala baga nti obulamu nti ate life is short, obulamu bumpi. Bannange tugende tulye ku bulamu. Okulya ku bulamu abamu babulya ate nabo ne beeriirayo ne bazikirira. N'olwekyo obulamu obulidde otya? Yesu obulamu bumpi. Kati bwe buba bumpi kubanga emyaka 7 oba 8 Bayibuli gyeyogerako si gy'emyaka emingi. Mukama bw'akuwa obuwangazi ogenda okulanga ogenda ogisemberera ng'omanya nti obulamu ddala bumpi. Naye bw'obeera ne Kristo ng'otambudde naye tobeera na kweraliikirira kubanga ogamba nti nnyinziza byonna Mwoyo ampa amaanyi, ate olaba ng'olina obuwanguzi mu Kristo Yesu nti bw'alikomawo omulundi ogwokubiri oba oli mulamu oba oliba weebase agenda kutwala mu bwakabaka obw'omu ggulu. Amiina. Naye obulamu kye ki? Obulamu bulalu. Nodda eno nodda eri nokola emirimu nokoowa neweebaka nozukuka, ebintu ebimu biba bikunyiiza, oluusi bubaamu okubonaabona, oluusi bubaamu okunyigirizibwa. Lwaki tubeera mu bulamu obufaana bwe butyo mu nsi eno? Ate oluusi abamu ne tubunywereramu ne tubweyagaliramu ne tulowooza nti bulamu bulungi. Ekyo oluusi kijja kubanga tetumanyi Kristo. Kristo atugamba mu Yokaana essula 14 nti emitima gyammwe tegiraliikirira, ng'olunyiri olusooka olwokubiri n'olwokusatu mukkiriza Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeera, musinga tekiri bwe kityo nandibagambye kubanga ngenda okubateekerateekera ebifo. Era obanga ngenda okubateekerateekera ebifo ndikomawo nate ne mbatwala eyo gyendi nammwe mubeere eyo. Obwo bulamu. Ate Kristo talimba kubanga na wano yaliwo n'ayogera ebigambo bye tubisoma, bigambo bya bulamu. Naye obulamu mu Kristo ge magoba. Obulamu, okuba omulamu ye Kristo. Atalina mwana talina bulamu, ate olwo aba asongera ddala ku bulamu obutaggwaawo, so si buno obw'ekiseera kino kyokka. Kakati obulamu bwe tumala obutunuulira, obulamu bulinga ekirooto kubanga tebumala ku bwabwo. Tuyinza okuyiiya ebintu, you plan, mu planning, teekateekera obulamu, tuteekerateekera obulamu, retirement, ne weetegeka n'omanya nti otyo. Naye tolina ky'omaze kubanga omusajja oli yali mugagga mu Bayibuli. Omusajja oyo yayogerwako n'agamba nti ki mu Luka essula 12 olunyiri olwabiri yamala okukungula ebintu bye byonna n'ateeka mu mawanika ne gajjula n'agamba meme yange ate ki lyanywa weeyagale. Naye mu Luka essula 12 olunyiri olwabiri Katonda amugamba naye musiru gwe, okimanyi nti obulamu obuyinza okugibwako ekiro kino olwo ebyo by'otawana nabyo biriba byani? Abantu bangi mbawulidde nga baga nti nze maze nze nategeka, nze sina buzibu, obulamu nabutegekera ndi bulungi. Naye wabutegekera Kristo? Kubanga omuntu kuli mugasa kutya okulya ensi eno yonna naye n'afiirwa omwoyo gwe n'azikirira. Ekisinga obukulu tubeere n'obulamu. Obulamu bwennyini bwe buli mu Kristo kubanga bw'obulamu bwa mirembe na mirembe. Amiina. Naye obulamu bwe tuteekerateekera wano leero bulamu
enkya buwotose buvunze buweddewo. Obulamu lwaki tetukitegeera? Buli mu Kristo. Kakati okubeera omulamu kyali kitegeeza ki eri Pawulo? Mpozi katumale okulaba Befeso essula 5 olunyiriro 15 lugamba nti kale mutunule bwe mutambulanga si ng'abatalina magezi naye ng'abalina amagezi, kubanga ennaku zino mbi. Munnange kyakusaasira kunene nnyo bw'oba gw'olaba oba nze ndaba ti ennaku zino nnungi. Bayibuli etugambye nti kubanga ennaku zino mbi tutambule si ng'abatalina magezi naye ng'abalina amagezi. Ate amagezi gava eri Kristo. Tewali muntu alina magezi wano n'omu kujjako nga Katonda agakuwadde ate n'ogamusaba n'agakuwa n'otambula ng'oli mugezi. Era omugezi y'oyo akkiriza Yesu Kristo ti mwana wa Katonda era mulokozi we. Kakati Pawulo ayogera agamba mu Bagalatiya essula 2 olunyiriro 2 agamba bw'ati ti nakomererwa wamu ne Kristo naye ndi mulamu si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu mu nze. Yakomererwa wamu ne Kristo. Kwa Kristo yatwala obubi bwaffe bwonna, obunafu bwaffe bwonna, ebibi byaffe byonna n'abyetikka. N'olwekyo twakomererwa wamu naye kubanga obuzaaliranwa bwaffe yali nabwo omuli nga bumunyigiriza. Era obulamu bwe nina kaakano mu mubiri mbulina olw'okukkiriza omwana wa Katonda. Pawulo byagamba. Obulamu bwalina mu mubiri kubanga singa Katonda agamba nti waayi musiru gwe nga bwe twalabye mu Gaggooli, okimanyi nti kiro kyaliro obulamu obuyinza okugibwako sirowooza nti busigalawo, tetulina maanyi gabukwata ne tukaayana naye ne tubusika ne tubuleka wano okujjako nga tuteesezza naye ne tumusaba nga kabaka Kezekiya bwe yakola, era naye bwe kuba okusima kwe n'atwongerayo ekisanja ky'obulamu. Kakati agamba bwakkiriza Yesu eyamwagala, Kristo eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Awo wali amaanyi ga Kristo nti yatwagala ffe nga tukyali babi. Kristo bwe yatwagala ne yeewaayo ku lwaffe n'atufiirira n'asasula omutango gw'ekibi. Kakati ekibi akola ekibi akola na bujeemu era ekibi bwe bujeemu. Empeera y'ekibi kwe kufa. Ennyiriri ezo tuzimanyi mu Bayibuli. Naye Kristo yasasula omutango ogwo gwonna ne tuba nti bwe tukkiriza Kristo tulina obulamu mu Kristo, ate obulamu obutaggwaawo bwe tulyeyagaliramu, obulamu obw'emirembe n'emirembe Kristo bw'atuteekerateekera. Eggulu lyewuunya bwe tuba nga tubugaana nga tutambula nga bwe twagala. Eggulu teritutegeera nti bano bagaanye obulamu obutaggwaawo. Ampuliriza enkya eno, nsaba olira ebigambo bino n'obwegendereza era ng'ondaba ondabe ng'owuliriza ebigambo bino omulabi wange nti Kristo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe era tetulina bwe tuyinza kubwawukanako bwe tuba nga tutambudde ng'abalina amagezi so si ng'abatalina amagezi. Pawulo kale katulabe kino nti kitulaga nti Abukristaayo busukka ku kubeera n'eddiini oba enjigiriza y'eddiini. Obukristaayo busukkawo kwa tebukoma ku ddiini. Obukristaayo buli mu Kristo, ensonga lwaki babuyita Obukristaayo. Kakati Obukristaayo bwe bubeera mu Kristo, obulamu bwaffe bulina okufaanananga obubwe. Ebigambo bigamba nti kale ayogera ng'abeera mu ye kimugwanira naye okutambula era nga ye bwe yatambulanga. Kino kiri mu Yokaana ekisooka essula 2 olw'omukaaga. Yokaana ekisooka essula 2 olw'omukaaga nti ayogera ng'abeera mu ye kimugwanira naye yennyini okutambulanga era nga ye bwe yatambulanga. N'olwekyo bwe mba nga ndi mu ddiini oba njigiriza eddiini endimu bandaba nze nanfuba ku Ssabbiiti ngenda na bino naye ntambula nga Kristo bwe yatambula.
musaba ampa omukisa ntambule nga bwe yatambula. Pawulo atuwa enjuyi 3 ez'okutegeeramu okuba omulamu nti ye Kristo. Pawulo atuwa enjuyi 3. Olusooka agamba nti yeebazibwe Kristo okutuwa obulamu. Kristo ye yatutonda, ye yali omutonzi. Busoma Yokaana essula esooka ku lubereberye waliwo kigambo, kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda, era tewali kintu kyonna ekyakolebwa awataali ye. Kristo ye yali omutonzi. Ate tulina Katonda kitaffe omu ne Mukama waffe omu ye Kristo Yesu. Kino tukisanga mu Bakolosaayi essula 8:6. Tulina Katonda kitaffe omu ne Mukama waffe omu Kristo. Kristo ate ye mununuzi waffe, atununula okuva mu nsene ey'ekibi. Kakati so ensonga esooka Pawulo gy'atwawulamu okuba omulamu ye Kristo nti Kristo yatuwa obulamu. Ku lubereberye yatutonda. Bwe twayonoona Kristo n'ajja mu nteekateeka y'obulokozi n'atufiirira. Kaakano tuli balamu mu ye. N'olwekyo yatuwa obulamu. Obulamu bwe tulina kati buno bw'ondaba nabwo omulabi wange, ate yatuwa obulamu obutaggwaawo okuyita mu kukkiriza Yesu Kristo eyafa ku musaalaba. Eyo nsonga emu nti Kristo yatuwa obulamu, era tetusaanye kudduka bulamu butaggwaawo. Ensonga ey'okubiri, okuba omulamu mu Kristo, obulamu bulina okukyusibwa. Kristo akyusa obulamu bwaffe kasita tumuwa obulamu bwaffe. Gamba tubadde tusoma mu nteekateeka yaffe ya lesoni ebyokuyiga ebya wiiki, ne tulaba nti waaliwo Yokaana. Yokaana yali mukwano gwa Yesu. N'okunnyonnyola kwatulaga nti kubanga Yokaana yaggulangawo omutima gwe eri Yesu, nga naye alina omukwano eri Yesu, n'amuwa omutima gwe. Yokaana y'omu ku bantu abasinga okuwangaala mu batume bonna, mu baweereza abo abayigirizwa n'abatume, ye yasinga okuwangaala. Naye yali mukwano gwa Yesu, naye nga tekitegeeza nti Yesu yali tayagala bantu balala. Naye yalinamu ekyenjawulo nti yali open ng'awaayo omutima gwe eri Yesu. Kaakati okuba omulamu mu Kristo, obulamu bwo bulina okukyuka, obulamu bwange bulina okukyuka. Omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja. Kintu kisanga mu Bakolinso ekyokubiri sura 5:17. Bwe tubeera mu Kristo tufuuka ekitonde ekijja, ebyedda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Kitegeeza okuba omulamu mu Kristo tukyusibwa, tufuuka bajja. Ate tukomawo wano ng'ate yali omutamiivu era ojja mu kanisa ng'owunya omwenge. Kitegeeza tokyusibwa, toli mulamu mu Kristo. Oba omusajja yali omwenzi ennyo, ate ng'omwaka guno ozaddeyo obwana 3, ate nga olina ne mukyalawo, iyo 3 bubadde bwana bansasaana nga ddala buzaaliddwa nga mukyalawo, oba obuzadde mu bakyala 3, obeera tokyusibwa. Emize gyonna gye tulaba Kristo gy'atayagala egiri mu ffe, obubbi, obutemu, obulyazaamaanyi, eŋŋamba embi, olulimi olwo kutula abantu, ng'ate lwalimu ate ne lusigalamu, oba tokyusiddwa. Okuba omulamu ye Kristo. Era bwe tubanga tuli ne Kristo ayogera nga abeera mu ye, kimugwanira naye okutambula nga bwe yatambulanga, nga bwe twalabye mu Yokaana ekisooka essula 2:6. Olunaku lwa leero nsaba otambule ne Kristo, era otunuulire Kristo yatambulanga atya. Ebyawandiikibwa bitulaga bulungi. Kiŋŋwanira era awamu naawe okutambula nga Kristo bwe yatambulanga. Ekyokusatu, oli ayogera nti obukristaayo neeyisa. Christianity is a lifestyle. Obukristaayo si kugamba bwe nti nze ndi mukristaayo,
naye obulamu bwo babulaba lifestyle yo obulamu bwe neeyisaayo nga ddala eraga Kristo. Amiina. Ekisembayo obuweereza okuba omulamu ye Kristo. Pawulo awandiika ebigambo bino yatandika okuweereza. Pawulo awandiika ebigambo bino yaweereza, n'aweereza Kristo. Era Pawulo yali ayiganye kanisa okusooka naye kyavaamu n'aweereza Kristo. N'ateekamu amaanyi gonna agalwanyisanga ekkanisa ku luno ne gabeera nga gabuulira enjiri naddala eri ab'amawanga, the Gentiles. Obuweereza okuwaayo obulamu bwaffe nga ssaddaaka ng'ekirabo ekyokwewaayo eri Katonda. Anti naye yeewaayo ku lwaffe, naffe katumuweereze. Mukwano gwange enkyeno nga njeera awamu naawe nsaba oweebulamu otegeere nga Kristo ye mutonzi wo ate yakuwa obulamu. Yabukuwa obulamu buno bw'olina kaakano era ye yakutonda. Kaakati ate najja n'atugula n'omuwendo omungi ogw'omusaayi ng'ogw'omwana gw'endiga. Era n'atuwa obulamu obutaggwaawo. Bwe tukkiriza Yesu tuli baana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Kristo, abaana ba Katonda. Era tulindirira engule ey'obuwanguzi bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu. Amiina. Ekyokubiri, obulamu bwaffe bulina okukyusibwa. Bwe tugambye bulina okukyusibwa ne tubeera ebitonde ebijja eby'edda nga biweddewo. Amiina. Tetusigala nga bwe kyali ate tetukikolera bukolerezi nti bandabe, naye abantu balaba ne bagamba ono alina omwoyo wa Katonda. Kubanga okola ebyekisa, okola ebyobwenkanya, so si kuwaayo buwi ssaddaaka n'ebitundu bye-10 ate ebitaliiko bikolwa byo. Kubanga ebikolwa tobikolerera mbu olw'okuba bandabe oba mbu mpeebwa obutuukirivu, naye bijja buzzi mu bulamu bwo nga yembeerayo mu Kristo Yesu. N'ekisembayo obeera olina okuba omuweereza w'enjiri. Olina okubuulira abalala ku bulamu obutaggwaawo. Era nsaba tusabire wamu. Kitaffe omulungi w'ekisa, tukwebaza nti enkyeno otuwadde ebigambo bino ebirungi. Nga tutandika olunaku tusaba tulutandike naawe. Otuwa omukisa, tuwanguzise, naffe tubuulire abalala ku bulungi obuli mu Kristo Yesu. Era abantu bo byonna gye bali, byonna bye bayitamu mbasabira. Abampuliriza, abandaba, obawa omukisa, obayise mu nnaku lwaleero bulungi, mu byonna bye bakola bitambule bulungi, ate bajjukire nti balina okufuna obulamu okuva gy'oli gwe nannyini bulamu, Yesu Kristo. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.